Connect Pro bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani Connect Properties be bakuyunga ku makaga golubererako ne kolene ekibanja mpola kati beeyune munywani Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connect Properties. Okusooka abantu balina okumanya nti omukaga abantu bagubeeramu nga bo bennyini bagufunamu ye abatagufuna mutajja gubeeramu. Ekyakindi abuna Kayija nagamba nga wano nenkugamba Kayija ebigambo byonna byogedde but as long as kwanze nalabe mukago go nti mu tulonda yale yaggwa one you kubanga fenafe of course we lost kubanga bagamba twagala bompu opposition babiri abayitamu of course bino bagamba nedda ati twasalawo ntugamba aba independence abiri of course batunyigiriza beyond a point because abawala bano bali batambudde nnyo naye chenjagalo gamu kino ne about paper Kayija nayo tagiye kwasa because that Kayija tiyali number 10 ate n'ababaka abaliko era yes kubanga singa bali bagolora bati yandi badde number 10 naye bogera about paper eyo number 1 actually byajja no kujja because Veronica became number 6 ate nga yali number 7 because abantu bali bagola n'obulu bate wenkana honorable Chiwanda yes Kayija ainisonga chaje kwasa twatugenda kulonda president Senkugu Charles yitaba mukalulu wako Senkubuge ayagala asembeyo chemano nagawa munteke wansi nasosa yoweri abantu bachabijukira nasosa Senkubuge teyesimba nasosa kaguta era ne bamuyiya atya obimanyi alaka yamunonya n'omunonya nemwogera Senkubuge siasa bakuba akalulu wako yes yes eyali wadde kaguta mu 7 Yoweri n'atandika ne Yoweri mu 7 kaguta ng'ayagala sembe wansi ng'ate amanya ge Uganda gatandikira erinnya lye ery'ekika utandikira uyamanya Senkubuge ayinza okusooka n'atandika neyeteekako n'eratibu habulwa era batandika ne S kakati omanya n'alimu ebbuzi okutuga nti lintunulidde President Museveni ku ballot paper unaku siasa embayo ebisere mu yaso nkuwaluli anti kakati nali mukulu but now at the same time media nana kyonsobola kiga amanya gena akakyusa ne bagamba oli asembayo kakati medi nsereko sebuliba nensereko medi sebuliba banjawulo kakati nze manya nti abantu endabaffe si yemu nakati konodali wansi kyangwira nga basebuli bansere comedy ne wakati wangwira okwata kundwa ali wakati Kayija kuleta ensonga Kayija kuleta ensonga nezijukire eyo twayira mu Senkubuge Charles ne bamuyiya n'amugana okwewandiisa kati gwekijjukire bulungi nakola tya nebatuka nateeka erinnya eppya yatiwabulwa ati wabula yakatya era kukalubwera nenda kuolo kakadanga neyo nze kyendowooza kalulu ka East Africa tulina okukyusa ebintu bibiri ekisooka bwe tuba nga tugamba kye bayita shades of opinion nti ziri 3 mu parliament anti kamala okumala nga submission nga bwe tugamba nga kuno twalonda ku luno kale zizo kwate ziri 3 Kayija naye kale katugame ku luno then we should nga NRM bwegera mu primaries neronda abantu abagira ku shade of opinion yaabwe then we should also give other shades of opinion ndali ze tweet anti opposition parties ziri mu shade of opinion tuziwe time zigendera zozo nyini zegeyemu zigambe nti bwe tuba tugenda mu kalulu tuleta Kayija tuleta Sebamala tuleta Chiwanda oba tuleta Gundi then ne ba independents even independents nabo bagende baba we time they do nekati ekirwa medikiri wekiti oyagala eteka likyukemu era kye kituke zibenga kubanga bobanga toziwadde ekyo kati olwaleero abekyalondeddwa nti olwaleero ababiri ba independent for the first time yes by independent is independent
kubanga netteeka Kaija kyetakolanga kiri kimu. We've never defined who is an independent. Chobola benaku zino muntu akubwa mu Kaluka primaries ndwa mukuba leero mu DP enganaga nti ndi independent. What is also wrong, we should also describe who is an independent. Kenya tusobola ekyo kira because in Kenya mukuteka abere Kenya ligamba if somebody are participating ngako mu any political party activity you cannot claim mu myezi 5 emabega tuswa claiming leero nti oli independent. Ne wane waffe omuntu agwala era akalu primary zaabwe enchana gamba ndi independent kubanga we've never defined who is an independent. Chetaka kuchusa teka Ekyo kino okuchusa teka, we must define who is an independent. Kati mu submission yange ngamba nti let's zino good shades of opinion ndanga tuleka opposition egana eronda accountability committees eronda ba chairperson tulema kubeera nti ateni are yerondera abo opposition ekyo kigena mu court atesa honorable Sechiwanda Salongo mubato yombye agambye nti yaddayo n'ekirowoozo kinembeera eno waliwo oteekebwawo etteeka likolwa mu Uganda oba East Africa mu Uganda ati kakati Medi etteeka ekyusenondezo nelikyusa likolonongosereza twali ekyokulabira ko ejja nagamba yesimba mu DP ne bamuwangula nanze nzenga independent ekyo ebadde fundamental question tusobola kudefininga independent. Actually ne betugamba nti tugende mu kudefininga member w'ekibiina nakyo kyennyini kijja tufuukira ekizibu. Nakibuuzaako wano mu by election yali yeshema mukulu Guma yali Guma gumisiriza agwa mu primaries eza NRM mu primaries kusunsulamu mu kusunsulamu olwaleero nga balina okubeera nominated later in the week najira ku tiketi ya FDC yaba akyali member mwamanyi byofuzi so ne betudda mu kudefininga ani member w'ekibiina nakyo kijja kufuna mu obuzibu ekibuza yingini wano ekirala but shades of opinion zifuuka ddi enkulu kuba nakyo kikulu kubanga nga Kaija bwabadde agamba shades of opinion zifuuka ddi enkulu nga FDC tefunye kifo nga NUP etegedde nti tesobola kuyitawo wezifuuka shades of opinion naye kati nenagundi gyentagala nnyo njagala nnyo logic singa bukya nga tulina ebibiina 15 mu parliament ebyobufuzi tulina ebifo 9 byokka mpulira tulina ebifo 9 ebibiina by'obufuzi ebiri mu parliament 15 tunadefininga tutya shades of opinion era mulondo omwenda era tujja kulonda nembanga nindako ekirala ne bw'onoogamba nti twekolemu caucus ng'abo ebibiina by'obufuzi aba opposition tufrontinge ani anaabeera candidate era ali dominant mu ebyo ebibiina anaaba asingamu abantu era yajja okujjayo ani arepresenting era tewajja kubaayo fairness FDC baba bakusinga era tojja kawangula kyova olaba ebigundi representation bwetyo ebeera ya coalition bameka abajja okukkiriziganya okusinga abalala nti UPC ne Alayinga ne DP ne Jema nani against NUP bali ne balobingirako n'abalala so tojja kusobola kufuna kino Kaija kiyeesibako ekya shades of opinion tojja kukifunamu era bwenkanya kubanga era gy'olaga waliyo emiwaatwa gyayo tukole ekyokulabirako nti singa bwe kyali NUP kano akalulu yali tekavaamu era ejja kukozesa numeric strength yaayo era ejjeyo omuntu gwagenda okukola ki kuba eri esingayo abantu ekirala kyendowooza nti kikulu mpozi bagambe nti nno ebibiina by'obufuzi bijja kuweerezanga candidate mu mpalo nti taamu eno FDC yejja okuweereza ne DP anti siloti ziri 2 oba 3
tamu eddako eyaweereza taweereza ate aweereza yaba aweereza nebanga teriyo mpala ate nakyo ojja kugamba bw'otaba eyo mu bw'otaba eyo mu paalamenti tunaakola tutyaekyensinze okulaba mu bintu bino Medi be bantu abagenda ne baagala okweyisa nga bannaddiini mu byobufuzi. Kankyogere ku leediyo byobufuzi temuli bwenkanya, mu byobufuzi kweyagaliza. That is the fact. Nti NUP bwe yayina omukisa nti yeyina okulonda obukiiko bwa paalamenti teyaguguba yabulonda kuba yayina mandate yayina namba yayina kyonna teyaguguba era yabulonda nesuulirako nosanga omusajja omukulu omusajja omuyivu injiniya ategeera aludde mu byobufuzi bwe ye deputy wa amache yazze eggulo mu byobufuzi twabawaddeko nammwe twabawadde bwe yayina opportunity eyo teyagigoba. Kyenkugamba nti ebyobufuzi kweyagaliza si bwenkanya. Ekirala kyendowooza nti nakyo kikulu okukyogerako obumu alliance zikola nnyo mu byobufuzi naye betrayal ebeera precedence. Simanyi oba precedence kyekimu Luganda bwe nnyinza kukiteeka kiba kinajjukirwa. Luli twali wano Medi nenkugamba nti obufumbo bwa bibiina bino obuyingiddwamu obwa Afrikana si tebuli mu mutima mulungi oli ayina kyadduka. Jjukira birungi bye nayogera nti ebiseera ebyo NUP baali bagigulubye kaakati balina bwe yali yeesazeeko jjukira yali egaanye ogenda mu red card ng'etuuse ku level nti ate bino ebibiina by'obufuzi bino bye yaddukamu birina okuditamininga ku future yaabwe. Oli nadduka n'abayitaawo n'anyiga amapeesa ne gakwatayo n'asurvivinga. Consistency ebyobufuzi naddala ebibiina naddala kati nga bino ebikyakula ebikyerwanako okufuna obuyinza toyinza kubanga ebyokulabirako tuyina bingi. Buli omu ali wano leero enkyajja kuba walala. Composition ya NUP teriimu muntu alina mbeerera mu byabufuzi. Tewaliiwo mbeerera mu byabufuzi ali mu NUP. Kyekibiina kye yazaalibwamu, kyekibiina famire kyekuliddemu, yendowooza gye bamanyi, ideology gye bayina. No, buli omu yajja bagenyi era enkya buli omu ojja kuwulira nga mwannyinaze. Kati mwannyinaze yajja mukwano gwange simanyi oba namuleetera ebizibu nalule owe Butambala Aisha Kabanda yajja mu parliament mukazi wattu nti abadde alina okuwandiika apology. Lwaki yazze mu parliament ng'ekibiina kyagamba titugenda yitondere principle yawandiise alina okwetonda. Abamu ne bajja mu nkukutu. Bulijjo tukugamba nti oluusi ebibiina by'obufuzi biba ne position ezisinga omuntu nga individual. Kyova olaba olwaleero mukwano gwange muganda wange Sekikubo yasobola okudifaringa n'ekibiina kye n'agamba ne position sikkiriziganya nayo. Sekikubo chairman ndiwe NRM nawe oliwe NRM n'ekino sikkiriziganya nakyo open okitegeera pate nejja akalulu ne katuuka n'afuna fulaga ey'ekibiina kye era n'akomawo muki. Kaakati tugenda kulaba presidency tebimu tebijja kusoboka mwene yopi. So kana akalulu kabaddewo kalina ebizibu bingi naye ebizibu byako lwakuba nti twagala okubya attributing nti tukwate ebibeera mu kanisa tubisitule bukolokolo tubikube mu katiba k'ebyobufuzi ekitasoboka. Mu byobufuzi kweyagaliza, mu byobufuzi mpitawo ntya
bwobanga tobaze engeri gy'oyitawo naye ate mpitawo oti adictamininga tugenda kufuna wano presidency ate se mu bbanga ddene NUP ejja kunoonya n'ayina abasatu n'ayina omu n'ayina ekisiikirize okugiyambako okuggusa olutalo lwayo naye nga buli omu amujjukiza leero tunaakwesigira ku ki leero tunaatandikirawo nti bye wakola luli because kibuildinga mistrust nti wajja n'oŋŋamba nti siri kutabaala tontabaalanga kayija nga maliriza medi nga bali mu kucelebratinga abawangudde akalulu nafuna omukisa ogugenda ku pate yaabwe nesinkana y'ababaka nga basatu abamu ne baŋŋambye ekituufu twabadde n'akalulu nga kakayija naye bwe twalabye bali banne bonna nga bamudduseeko abaweze ennamba ne tumanya nti era ne bwe tutaakamuwa era tekalina tekagenda kukola ki kumuyamba kitegeeza ki nti singa alliance eno eya Afrika na yali ekoze at least Kaija yandibadde talina kye yeekwasa yandiyaze n'agamba mu butuufu twayimirira wamu ng'ekitole era ekitole ekyo kikulaga Kaija yakoze record nti without opposition the dominant opposition yakoze obululu 9 nga talina major opposition official opposition yafunye obululu 9 waliwo ababadde beesimbawo nga balina official nga balina amanya ba MP baluddemu balya nabo ne batabuweza ekyo tokimanyi Kaija n'abusuuza kitegeeza ki nti palamenti eyo wadde mudda wano ne muvuma abantu obutategeera bategeera toyinza kugamba nti abantu bakoze ebifo 9 nti oli yazze n'atiikinga n'agenda okwekanga ebifo 9 nga ne byatiikinga tabimanyi ze twali tulowooza nti ensonga ezo ebibiina bya opposition ebiri mu parliament bijja kubayinga in bijja kukkiriziganya naffe tugendere wamu. Unfortunately si bwe kyavaayo era tekyasoboka naye byonna twajjamu ebyokuyiga. Ensonga enkulu eyatugaana okwenyigira mu kalulu ka iyala y'ensonga y'okulaba nga engeri akalulu gye kalondebwa neki kye tugendamu kyalina very unfair processes. Weewaawo RCC agenze n'agamba nti obululu kuba kweyagaliza tekubeeramu fairness tebirina kubeeramu bwenkanya. Naye ffenna tusiiba wano tugamba eggwanga titwagala okugenda mu kalulu akali fair akali free and fair okutandikira ddala ku ntandikwa tugenda okawunzika nga bino byonna ebijja bibeerawo naye nga ko kategekeddwa ku nsonga eza transparency free and fairness n'ekirala. Ekyokubiri ffe nga NUP twagamba tujja kwongera okwanika Mwami Museveni n'ebyo byakola ebitasanyusa ggwanga. Ffenna tumanyi nti akalulu ka iyala n'obululu obulala bwonna bwe bajja bategeka babutegeka kwongera kunyweza Mwami Museveni mu ntebe. Kyekyo kulwaki tuvaayo aba opposition tugamba nti n'ebifo ebibiri ebya opposition era Mwami Museveni ne kokasi ye be batuula okusalawo baani abanaabeera aba opposition abanaagenda muki muyala n'abagabe nze nkiika mu kalulu ka IPU mu parliament ya IPU n'abagabe yesebo tubadde ffenna wano akalulu ka president mwakayitabamu nga NUP temukomye kwako n'akasipiika mwakayitabamu awuliza yagala omwenjawulo wakati w'obwo bubiri bw'ogamba nti kano kaali temwakagenda kuba ennonda enteekateeka yaako owenjawulo wakati ka sipiika kemwalimu n'akowa president kemwalimu webale nnyo ebale ddala n'abagabe tuwenjawulo. Ekisookera ddala ng'ekibiina kya NUP tetumala gagenda mu bululu. Buli kalulu ke tugendamu tuba tubaze biki bye twagala okajjamu. Era buli kalulu ke tugendamu tukagendamu nga tumanyi nti buno bwe bugenda okubeera obuwanguzi bwaffe. Akalulu ka president we twali tukayingiramu twali twagala kujjako nakyemalira era kye twakola newankubadde bakabba naye wennyini waali mujjajja Bosco akimanyi nti entebe gyatuddemu si yiye nzibe. Twali twagala okwongera okulabisa gavumenti ye ebikolobero n'okutulugunya n'ebikolwa ebyettemu byejjeekolera mu buli kalulu.
nti era nga twagala banika nti buli kaluke bagendamu bakawamba buwambi tekaba kalonde. Ebyo twabikola, ebigendererwa ebyo twabitukako ensi yabiraba. Akalulu ka speaker twakagendamu nga kyetwongera okubala kwe kunywe twali tugezaako nnyo okuzimba opposition 1 naye n'okwongera okulaga nti aba NUP tusobola okuwa leadership mu parliament, which we did very well. Obuzibu bwe bwajjira nti mulimu ebyagaana era ffenna bye tumanyi bye twagenda nga tunokolayo okugeza ebimu abamu bagambanga which one now speaker 1 speaker 2 kubanga wali bubiri obwa speaker akokubiri ndoza it was that twawa abasalirwa era ne tugaa nti katukose numbers zaffe okwogera nti tulina newankubadde numbers zaffe teziwera naye twayogedde nti ono gwe twetaaga kana akalulu ke twadde tugendamu era twatuula ne tubala ng'ekibiina kya NUP. 1 it's not just a matter of okwenyigira mu kalulu. Twasooka ne twebuuza kiki ekitutwala mu kalulu kano nga tetukiraba. Weba message tegenda kuvaayo nti tuwadde message nga tulunze. Ne tugamba message egenda kuvaayo nnyo nti obululu akalulu kano akayala ke tugendamu kwante tukakkiririza ate nga n'aba FDC bannaffe baali baakachallenging dda before we went into parliament nga bagamba nti akalusika tekali free and fair. Olwebyo process ne numbers nani akulondera n'aba opposition bye tumanyi obulungi ne tugamba kulwaki tukkiriza Mwai Museveni okututyobola eddembe lyaffe n'ekitiibwa kyaffe nga tulondera agendayo. Mbadde nkwa example ya IPU nkiika mu IPU ne parliament endala eziri ebweru w'eggwanga nga Commonwealth, European n'endala. Ekibiina buli kibiina kiweebwa omukisa okulonda ababaka baakyo. Mu IPU tuli ababaka 7. Babiri ba independent, omu wa opposition, abalala bachi ba NRM. Naye buli kibiina kyerondera tinewe tuba tulinayo omu yekka. Fenge ebibiina twagala tubeerondere tugendeyo. Now kati mu kalulu kano ndozera mwabirabye ffe twabaanise bayongedde okweraga okumanya NRM babbi bebbye n'obululu bwabwe nga tetulimu nga twadde ne beetu okola ki okwerondera nga bye baagala okubeera mivandiro gyabwe. Mwai Museveni emikago gye yakoze ne banera yaboogeranga nti abagundi aba DP abo tukolagana nawo bulungi UPC balungi nnyo ennaku zino n'ayongerako ne Jema. Kati ffe twatunulira bannaffe era ebimu ku bibuuzo bye twababuuzanga mu opposition caucus nsonga ki enkulu etutwala mu kalulu kano omulundi guno kayija twabyebuuzanga ne tubabuuza nti mutunnyonnyole kiki kubanga tukimanyi results ezigenda okuvaayo tukola ki tuzimanyi naye ng'ekibiina twakola kye twakola ekisookera ddala Mwami Museveni ye yayogerera ddala nti by 2021 nga yakava mu kalulu ke yabba aka 2016 yagamba nti by 2021 taliwagenda kubeerawo kibiina nakyo opposition neki agenda bimalawo era ze akola buli kyakola kati buno obululu bwa iyala ekisookera ddala yali tayagala multi-party dispensation eyo yo nga tayagala nkola ya byabufuzi era yagamba mu kitabo kya Matembe yayogera bulungi nti Uganda n'emala edda mu nkola ey'ebibiina njakudde wange lwaki tulangi tunuulire nga bwebiyonooneka bwebetentuka okuggwawo nga ngisekerera kakitegeeza nti n'okugulawo multi-party system dispensation eyo yagigulawo reluctant nga tayagala wabula nga akakiddwa kubanga ebibiina ebirala byali byetaaga okubeerawo. Kati buli we yaggulangawo kati akola buli kyakola okulaba ng'ayongera okunyweza n'okumalawo balowooze nti NRM yokka yekyali muki mu politics ewawano. Nenze ebigendererwa byaffe ng'aba NUP twabifuna twayongera okubalabisa twayongera okubalaba. Kati Mwami Mulola alina ekintu kyagenze n'ayogerako ng'ayogera ti ebibiina by'obufuzi byakweyagaliza kyekyo kulwaki aba NUP tweyagaliza ne tugaba ebifo byaffe nga we mugambira ekisooka NUP kigikakatako nga leading opposition okulonda obukiiko obunaabeera mu parliament obwa opposition. Twatuula ne tulonda senga kubadde kweyagaliza meditu ababaka 57 abali mu NUP babadde batwala ebifo byonna ebya opposition ebiri mu parliament tubadde tubimalawo bulungi
nga buli omu tugenda tumuwayo kimu naye okunyweza enkolagana gye tulina ne bannaffe abali mu ludda olw'ovuganya gavumenti aba opposition tujjayo aba DP aba FDC ne tuwa n'abasajja abamu be tutamanyi be twali tetuwuliranga nako abaatulyamu n'olukwe ku zaake naye nga kubanga twagala kunyweza endagaano nyingi zikolebwa era endagaano zikolebwa Medi bulijjo endagaano ne zijjamu ebitu sijja batabaala nja kubeera mabega wammwe Kaija agenda kulemega bwati ngalinga zitwawula nga tebabalabawo Kaija ajja mu kintu ekirala ekitali mu parliament alabo batetumuwe bululu nga tukiriziganyiza ffenna kubanga senga kyali kyakuwa bifo ffe tuba supportinga mu mbeera endala zonna ze tubeeramu tetugaanangako ekirungi nti Uganda ate by the way NUP kibiina ne NUP kikulembera ebibiina ebiri mu parliament NUP si opposition mu parliament twatuula ngaba NUP ours is to give guidance and leadership n'ebibiina tekibijjaako autonomy yabyo nakwesalirawo nga byo kubanga buli mubaka ali mu parliament awo alina ekibiina ekimuteekayo n'aba independent balina we bagwa kyekyo kulwakyolaba nti ffe we twabayitamu opposition caucus ogwaffe gwali gwakubabuuza tukole tutya tusalewo tutya era buli kibiina ne kyesalirawo nti ffe tujja kwesima olw'ensonga zino ffe tujja kwesima olwa kino aba UPC ne boogera aba Jema ne boogera aba DP buli omu nayogera ensonga ze ne tugamba weewaawo tulemereddwa olunaku lwaleero okukaanya. What I learned from that process kyensobola okugamba NUP kyeyasuulamu step nti eyo process y'okukkiriziganya n'okwogereziganya ng'ebibiina ebiri ku opposition twandibadde twagitandika much earlier obutabateeka bannaffe obutabanyigira ku kisenge naye nga decision gye twakola ng'ekibiina obuteesimbawo n'okuteekawo candidate yalinda but opposition ffenna tumanyi nti mu politics ebintu ebisinga bigwagwi. It's about strategizing and the promptness ey'obudde bwe tuba tutambuliddemu nti ffe ekyasinga obabuuzisa era ekyo nga saagala kirwako ebiruubirirwa kinali nyumyako ne honorable omu owamu FDC omukuukuutivu ali omwo nga mubuuza n'eddala kiki ekyabalemezaamu candidate because our message would be clearer and that was a consensus of so many MPs mu opposition caucus bagamba tuve mu kalulu abasinga bagamba tukaveemu abasinga obungi naye ekikulu ebibiina nga tetubisalirawo buli omu neyesalirawo naye nababuuza ku lwaki ne bagamba olaba obululu buno buzibu ekirungi naye yakkiriza ti buzibu tetusobola buwangula bwa mivandulo ne mugamba kati ki ekibalemezaamu candidate naga ebimu ku bituyambako okwesimbawo mu bululu buno kuvuma buvumi bali mu NRM kubanga twetaga bavuma twetaga balabisa twetaga bamanye nti olulu bwabwe tebulina mugaso 89.2 kusonga eyo just nga njimaliriza kubanga n'abagabe betu waliwo fa baaliwo DP yazira mu 96 ebyalo tuwaddewo tugikukwatako ebibadde bingi sibamala okuva ku olwo bingi ebizibawo era kyekyo Christ twabagamba tugenda kumalira ensonga zaffe abakadde babaddewo advantage gye tulina tubirabye ensonga zino Medi tesobola kugwera mu parliament era tugenda zimalirawa mu kooti kati abamu njagadde bawe statistics enentono kuba abantu abamu bagamba nti obululu bwavaawa tulina abaka 529 abaka 495 be bakola ki be balonda NUP inako ababaka 57 ekitegeeza nti senga twazira fenanga by the fenna we twayite tulimu ababaka obululu bwandibadde 472 kati ekikulu ekyali kyebuuzibwa obululu obulala bwonna obungi buno bwalondebwa bwavaawa naye ffe nga NUP tugenda kwongera okwogera ne bannaffe ab'ebibiina ebirala tulabe nga tuzaawo vote rigging eyo nayo mwebba teri alona mukyama afande mtu akusinga ranka katonda omu abadde ku jeno nafuka jeno mujjufu olyenga ntulwa nikupate kakati to nikupate Serena ko abajise ku Sheraton tulya bintu bajeno bamuyuza jeno munaabwe
ninga gwayozayozezza yadde amaze okukasuka obubaka bwe ng'anenya ab'e Kenya yasigadde tusobola okukuba Kenya mu sabbiiti bbiri tuli Nairobi bw'amala ekyo era mubaka bwe buno ku mikutu n'agamba nti mwabeeyo lwaki tewadda kwesimbawo ggwe ani pulezidenti wa Kenya baddani Uhuru lwaki twakomyeyo okwesimbawo kisanze kiraffe wanfu tebikola tutukize mu ssemateeka ebyo tebikola bwano kati ng'ayogera yani mutabani w'omukulu yagambye atya ssemateeka takola ki takola wano lwaki tewadda ekisanja kirala ekisookera ddala kati agenda kubeerawo ng'alaba bulabi kwaba mugiku okubeera akulira amajigo ku ttaka agenda kulaba bulabi kitegeeza kino sebamala ngenda kumbawumba ensonga eyo mu bintu nga 3 kubanga obudde butono ekisookera ddala lumu twali tunyumyamu n'abantu ba DP nembagamba nti waliwo DP eri mu kugoba mawu etwale bali ntuma eyo weeri ekyegedde egoba mawu etwale bali ntuma era eyo ina president waayo gubawaana gwowulidde newabeerayo ne Democratic Party egoba Museveni egende Entebbe. Now mu lutalo luno olw'ebyobufuzi mutabani w'omunene emabegaawo wawulira nga mukama taata we yennyini amuwaana n'agamba omwana yatuyambako okufufugaza Nuupu mu Central. Ebigambo ebyo wabiwulira era obubaga buno ffe bwe twali tulowooza nti no byali bikujjuko yabifuula politiko. Leero bw'akola move ey'okusuula mutabani we tolowooza nti naakikola tatunudde eyo tikamuwe ranka mwongere obudde omwana ayongere ebikujjuko ku Kampala Road kubanga yabirangiridde dda tikuluno Kampala Road yakuggalo. So omuntu amaze okuleeta strategic tool eya parish development model n'agamba egenda kubeerako mukulu w'abavubuka ow'abakyala ow'abakadde owa LC2 ow'omuluka ne LC2 ow'NRM amaze okuleeta campaign tool n'agibatuuzaamu ng'ate ku ssente y'omuwi w'omusolo yennyini gy'agenda okubaddiza abantu bano batambule nga mulimu n'ensonga gye bayita mindset change. Campaign tool n'agireeta n'akkirira wansi n'akulaga nti n'aleese mawo mu peace and reconciliation. Okyega kyentegeeza nti kati ate mawo ye n'akugamba nti peace and reconciliation process ejja kuggwa mu 2031. Kitegeeza nti okyayina mukulu Museveni emyaka emirala emeka 10 naye ate ye ono n'akulaga nti omwana amugjayo n'amwongera obudde ate nga akulaga nti no omwana ajja kukola ki. Wenawulidde minisita omu ng'agenda ayogera ebintu eby'ekikatuliki bye bitamukwatako ku ensonga z'ebyobufuzi okuziteeka mu nsonga z'eddiini olw'olumu bitama. Abakatuliki mukyali mulya paati mukyali kulya mwana muligenda mwamini ku nnyala ya kitaffe muligenda ddi kulya omwana. Ffe tuli kumpi kutambula tuve kulya paati tudde kulya omwana mujje era ngamba omuntu oyo yakyogedde mujje ebyobufuzi mu bintu by'ekereziya n'ebyamadiini amalala. Nekino nga nkugamba nti ye atandise okuluka akulaga nti ayina gy'alaga era omwana zino statement zaakole zikanga nezitiisatiisa n'akasuko gwe lwawita okukasuka obutwa ayina message gy'asindika eri abantu abo bonna nti nze siri mmere era sisaaga era siri mmere kulya weewaawo bano muyinza okulowooza nti abadde asaaga azannyamu awo biki oba yanyiize naye ye asindika message eri nti nze besobola bikkiriza ebyaffe birina kutambula bwe buti. Maybe mu nsi muno mulimu ensi nga tezikyalonda president nga actually wakati nga North Korea president waayo oba president yafa ne bagamba ekifo ekyo ekya president kyo twakisirisa balonda akulira North Korea bamuyita linnya ddala naye ekya president kyoli eyafa obadde okimanyi kinga katirira omukulu Museveni n'agenda oba binayisa nga netugamba nti ekigambo president twakikuba ku binayisa okuva ku olwo tukozesa prime minister yabayira supreme president kyasigalira ku oli okyegera kyentegeeza nga mpombawumba ffe nga opposition olutalo lwe tuyina tudde bwe butabuusabuusa ebintu bino byonna omusajja ono byajja akola era n'ayoga yeeteekateeka era agenda mu maaso bino bye muwulira ebya strategic security
omanya nti omwana okasuka obutu obwo already banga bokati eri Ethiopia yagendayo n'abagaininga ndoza mulaba nga tutte ekifaananyi kya kitaawe kitegeeza nti coastline eyo bagyetaaga Somalia waabwe kubanga be bakuuma gavumenti yaayo Tanzania tanaba kubabeerako na kizibu yubulo ono mwana omuntu eyazze luto asobola okubawa coastline eyo eya Nairobi ne babeera nga bagiina okulaba nti nawo wa coastline tewali kubanga munda amazo bagobamu kyenkulaga nti akugobye Southern Sudan akugobye Congo akugobye Burundi akugobye Rwanda akugobye Tanzania kyega kyendegeeza osigaziza Kenya joinanga coastline gwe mwagala okuleeta emmeri asobola okulemesa okugidokingawo wali no mwabagala okuleeta emmeri asobola okulemesa ogiteeka waawo singa abakoze omukago era nga akola era bino ebigambo tabikasuka nga yeebase abikasuka akimanyi abikasuka ababuulira muntu kyajja ye engeri gyafaanana ng'omuntu ate takoma ku ekyo n'akasuko okumanya nti nno saawa yonna ne munamukola ntya ajja kujja kati mwenga ab'opposition mwetegese mutya oba ffe nga ab'opposition twetegese tutya Medi neyanziza nnyo neyanzege obudde butonotono bwe nali omuto nali muwagizi wa Saddam Hussein Assad Gaddafi n'abafaana bwe batyo n'olunaku lumu nensinkana omusajja ng'ava Libya nga mpaana Gaddafi katandye bwe twatuula bwe nategeerera nti abantu basobola okuba nga bali mu buzibu nga gwali ebweru obeeyagaza mu mwaka gw'64 mu East Africa mwali muze bayita mutiny amagye okwegugunga Tanzania beegugunga Muzeyi Nyerere n'abagoba Uganda beegugunga Dr. Obote n'abongeza ziranka n'ebifo Kenya baba demotinga era okuva olwo kyovola nti Kenya ne Tanzania amagye gali wala nnyo ne politics ekizibu ekyo afunako obuzibu era wano mu Uganda President Idi Amin bwe yagenda n'ategeeza Muzeyi Nyerere mbwali beautiful singa ali mukazi yali badde amuwasa n'okutwala nkogera nti waliwo n'obutakataka obwo tuyinza obukola kyobula omanyi abyogera ng'asaaga nenga bireeta obuzibu gundi yatugamba ali Bismarck naga nti ebigambo ebifulumira mu mawulire bisobola okwasa endabirwamu oba okugirekawo nze okusooka bwenawudde bino nesakasona nga ndowooza nti bulabika lwali ddala lwali ennaku zino bahakinga n'omukwano gwange yali akola mu American Embassy ali mu America oli ahakinza akawunti ye yadde apereza message nga mwere omuntu sente naye bwe ndabye omukulu nga yeetonda ku lw'omwana ayi n'agamba ate mwongedde ranka naga kino abantu bayinza okyebuuza naye ayina ebirungi bye tabitubuulira ye ate kiri kyakoze ekibi omubonereza otya kubanga ogenda kuleeta indiscipline mu kintu kyatusinga obutaagala muki indiscipline kubanga tuweetaaga abantu abakwata ebyuma ebyo beetaaga okuba nga level yaabwe eya indiscipline eri wala so akati kikutegeeza kati bw'olaba empapula z'amalo weziwandiisa olwaleero e Kenya ne Tanzania serious rolambe kyovula kina game bwe nawuliriza odongo ne timu yenayo nga strategic security nembuza guno mukago gwe tuzimba gwe tafuna mu mikisa abantu bakasita bali wano bakaaba abantu abagende egundi waggulu eri Sudani bakaaba n'abalala fetoka ekigambo security kino tutegeeza ki kwaga kyaka kyenda akato okwani parkinga nade okunyumizano nga tunatuuka olwali kati bonna kuba kubuli omuntu gwe bakubye peva security tutegeeza yo omuntu wa bulijjo ate nga buli munene kati alina abasirikale babasatu batano naye nga buli wa poliisi omu Uganda bamuwa abantu 705 so n'olwekyo Medi ebintu bino bigenda mu maaso tebiraga mbu tutambudde
biraga mbu tukyadda mabega biraga tunafuuka basajja bakulu ffe nga bannayuganda naddala bannange bano abali mu NRM obudde butuuse tulowooze ku ggwanga lyaffe ekiri e Somalia awali Siad Barre kisobola okutuuka mu ggwanga lyaffe naye mwami Kiwanda ne Bulola temwetaaga kudduka tusigalangawo wano omusiba gutukube ki babiri nemme tukweyanza okutukiza ku nsonga ezikwata ku ggwanga lyaffe seriously naye okwogera nga bannayuganda tuve ku political difference naye tulabika tufa tuggwawo Kiwanda tweet ezo bwe zaawedde ludi President Museveni awandiise ekiwandiiko lwaleero njagadde abatuuliriza mu kwogera ebigambo bino President byayogedde. President kumala okuwandika ekiwandiiko kyonna waliwo statement just yenjagala okubasomera mu agament abantu bamukwamba ayagadde okufugenda mu bwongo bantu nti lwaki ng'ono omaze mu droppinga okumujja ku Commander Land Forces ate omufuula general. President agambye bw'ati why then promote him to full general after the comments question mark niyebuuza nti lwaki. Yes, this is because this mistake is one aspect where he has acted negatively as a public officer. Nti obutana buno bubaddewo medi mbuli ebyatone tumukunde omulundi omukyaza naye yagala statement eki omulundi gumu mubuli ebyatumukunde bwe yali wano yagala statement eki era waakoledde ekikyamu. There are, however, many other positive contributions. Ne waliwo ebirala bingi General Muhoozi byakoze the general has made and he can still make. Nti alina ebirala bingi byakoze birungi ate akyalina ebirala bingi byasobola okukola. Concluding agamba this is a time-tested formula discouraging the negative and encourage the positive. Nti kino kyakoze kujungulula empisa estali nungi naye ate kusiima oluuso omuntu ebirungi yabakoze. I think to me nga Kiwanda nabadde mu kusooka nabadde sikakasa tweet zino cause bwe nabadde mbiraba nga ndaba sibikakasa tebikkirizika. Yes. Afterwards nempulira nga abantu of course nendaba nga ku tweet z'omukulu omungi era addamu nga gamba take nga naye yennyini alinga atazikiza nengamba okay probably baba essimu ye teyabadde something like that. Yagibye era nabuuziza ku mukutu ogumu nembuuza ani ayina essimu ya General Daily Nation naye omutwe gwa Daily Nation olwewunyisira gwako gubadde gugamba Museveni moves to tame wayward son. bize mu Uganda Uganda Museveni asimbu kusirika kyusa mu Uganda Museveni abasingo bawulire katugamba nti Museveni amawulire bawandiika emite gyonna gye baagala ekintu kimaze abamuli bawandiika emite gyonna gye Wetaaga baagala kwetonda. and that si issue kuba president avuddeyo Ekyakinnyonnyodde. president atuwadde ekiwandiiko Okulumira. n'atunnyonnyola ne yeetondera bannayuganda ne yeetondera n'abantu ba East Africa bonna era njagadde nga bannayuganda ffe kino Aba- General kyakoze Museveni kino General kyakoze tumukunde yakikola nasereko medi yamubuuza ebibuuzo n'amugamba tumukunde ono nnyini byayogedde tumukunde yabyogera tumukunde bamusiira waka emyaka 3 twagenda Makinde sereko lumiriza tumukunde kwanza bisiri wamandire yabanayo mundetidde kiwona Flavie. So the point is that President Museveni avuddeyo The point eri n'agamba nti ono byayogedde kyabadde kikyamu tumukunde yabikola ki era tetukiddamu tumukunde yabikola Actually, ebyo tebyatuuka naawo. ate kubanga ate yali adefending constitution. gyentwala statement ya president ye yali adifendinga constitution kati tumukunde Ono abadde kati agivuga. ekiriko ono abadde kuki Ng'avuruga constitution. ng'avuruga kyetuliko constitution General nze tumukunde ate tumukunde si waleero Flavie oba Anderson gwetegese overready nengamanda nze wano ninawo ebigambo bibiri byokka byensobola okuteekawo okusookera ddala
newe banamwetiibwa bonna ne babimalawo ne batandika n'okumwongerako ebya general manager n'ebirala ffe ttiimu Kyagulanyi ebyo tebitutiisa nako kyamutidde ate tebiina kye bitukola. Eggwanga lino lya bannayuganda abaasalawo ati eggwanga lyagala muvubuka era eggwanga lino lyagala kujjako nakyemalira ate lizze amaanyi n'obuyinza mu mikono gy'abantu. byebigambo bibiri Ekisembayo essaawa zino tugoba mpologoma ate mutuleetera mbwa mwe mulowooza tuli ku ki temutuzza mabega tugenda mu maaso. Uganda yaffe ffenna. Anderson maliriza. President Museveni lumu yagererako amale olugero nti obukolwa bwe buwera butembwa. So n'agamba mbu batwala empologoma ate baleeta embwa. Boogera ku mpologoma bazita empologoma weziwera zita empologoma. So mwegendereze bimwogere. Meddi waliwo omwana yasisinkana yali amusomesa namugamba profeso nzijukira nti nedda. Omwana namujjukiza nti twali tukyasoma wali musomesa wange naye ekiseera ekyo nalaba essaawa y'omwana nenjegomba nenjeyagaliza nenjibba. Bwe nagibba n'aloopa n'oyita parade n'ogamba abbye essaawa agikomyewo nesigiza n'otugamba ffenna tukole saako nti ye bwe twakola saako n'otugamba tuzibirize ffenna bwe twazibiriza n'ojja ng'otukwata mu nsawo n'otukwata mu nsawo nange n'onsanga n'onzigyamu essaawa. Ne bwe wanzigyamu essaawa wasigala buli omu omukutte mu nsawo era bwe watumalayo n'ogenda ku parade n'ogamba essaawa erabise era essaawa n'ogiwa nnyiniyo n'otavaayo ku parade kuŋŋamba nti eyabbye essaawa ye gundi n'otaasa diginite yange n'okuswala era n'otavaayo nakuŋŋamba nti gwe wabbye essaawa lwaki wabbye essaawa. Naye n'agamba ekyo kyokka kye wakola kyansomesa n'enkyawa obubbi n'enkyawa okuba omusajja omubi era bwe nakula n'enkyusa n'ekirowoozo n'eŋŋamba bwe ndikula ngenda kubeera musomesa era kyekyanfuula omusomesa nga mpita mu buwufu obwo. Tuyina okugamba nti nno omuntu bw'akola ekikyamu oba omuntu bwe yeeyisa mu ngeri embi byonna byakoze oba byonna byatuuseeko tubyerabire tutunuulire ekikyamu. Tubadde tujja wano twogera nti pulezidenti gwe tumanyi owaffe yali mugumiikiriza. Obusungu bwavaawa yali mugumiikiriza nga ne bw'oyogera ki nga ne bw'okola ki asirika. Lwaki alitaliyeetinga? Ebiseera ebisinga bwe tuba mu mbeera gye tulimu tuba twagala ekole nga ffe bwe twagala ffe kyetuwulira kye twagala muhoozi bamusibe bamusibe awo naffe tujejanje oluusi teba solution. Secondly mu magye bapima embeera ne results nakinaki bwe tukola kino tufunamu ki bwe tugenda mu lutalo luno tufunamu ki bwe tukwata gwo ne tumusiba tufunamu ki. Kyova olaba mu biseera ebisinga mu magye oli ne bwakola ensobi oba kye bayita transfer oba akatebe nayo punishment yaayo. So oyinza okuba obuuza nti tumukunde bakola kino gundi yakola kino gundi akoze kino. Yes, Muhoozi mutabani wa president, it is for a fact. Nibi yakoze fena tukiriziganya nti biyinza okuba si biyinza si bituufu naddala in terms of diplomacy naddala in terms of diplomacy. Naye Kenya ekimanyi bulungi kyobalaba abasinga abaliki tebabadde moved. Olutalo teri muntu yenna asobola kulangirira lutalo mu magye
okujjako abantu babiri, president, parliament ne CDF tasobola kulangirira lutalo. So commander wa land forces ayinza okugamba nti tugenda kulumba, naye kati ye commander wa CDF ne commander in chief wa Kenya senga yakitutte serious yandibadde yakoze deployment. But diplomacy dictates. Writing number diplomacy. Twabadde wano nga tugamba nti European Parliament etuleetya nekola decision oba neyogera ku nsonga za Uganda. Kyekimu na wano tugamba nti no, tekyabadde kituufu commander in chief okukola statement against the country ate tubadde tuvuma